abaddewo natujja kukola ki Ssaabasajja Kabaka wangale okuva wanahonerebo Kirunaruka Kasolo ese omukulu Segero nange kkiriza bagamba akabbo kamuwala Chairman Francis Lukoya Mukome, oe! The women, oe! Mama Lugambo, oe! Mwebale kugumiikiriza, mwebale kwagala NRM. Wanje? Wonna atandikira ne wonna akomekereza, musaasire binaatambula bwe bityo. Amanya gange nze Nasuna Juliet. Aba Uganda bampita Omumbejja eyesimbawo okuva ku kyalo ekyalo Lubugumu. Nzaaliwo omugenzi mukwata mmundu mu Lubugumu. Mumumanyi awumula emirembe. Nzaaliwo omukyala ow'Embogo. Abembogo mama namukwaya wuyo nze buli wensanga owabakyala ku kyalo Lubugumu owa NRM ku muluka gw'Ennamayiba era yenze ow'abakyala ne ku Gombola we tutudde yenze ow'abakyala ne ku district yenze ow'abakyala. NRM oe! Museveni oe! Neebaza nnyo banna NRM okuva ku kyalo Lubugumu abanteekamu obwesige ne bampanika waggulu mmire gye ndi. Mbeebaza nnyo Mukama abampeera omukisa. Ne neebaza nnyo abakyala ab'omuluka, ne neebaza nnyo abakyala b'Eggombolora. Namayiba gye nva yenze ow'abakyala. Gwe njogera mu luka gwo nga guba abakyala ng'oyimirira nga bakulabako. Harriet. Ssetanazigo. Mama wange obakiikiridde. Ewankoba. Nassali. Katente. Taliiwo. Ow'Ekiyola waali ate ow'Ekyetume. Suzi weeyayo irizanga okulwanirira NRM okuginoonyeza akalulu ate n'okwesimbawo. Twali mu lutalo lwali oluzibu ennyo nakisonga nga buli omu agitunuulidde. Chairman waayo oyo chairman council Youth Council yandera mugamba nti balidde ebyaffe bannange nange mbadde nga nkaaba nga nnoonya akalulu ka muzeeyi n'entimba ebipande ne tukola ne batatusasula naye ne tukola ki ne tulemerako. Kyova olaba kati tufunyeeko kabiri, tufunyeeko n'ekkaniriro, tusobola n'okuvugayo kamotoka akasente ntono kugiwagira kubanga twakatandika okugiganyulwamu. Katandika butandisi. Temukoowa temukowa ebirungi bikyajja bigenda kujja. At least tumanyi obulumi bwe muyitamu nga munoonya akalulu nga muwagira NRM. Y'ensonga lwaki ffe tukomyewo era ku ground. Twagala tubisike waggulu tubireete ku muntu owa wansi asobole okuganyulwamu. Njagala okwebaza abakyala ba Mukono district. Mwenna district nnene erina amagombola 18. Ab'executive yange maama munansonyiwa. Mbadde nzija gye muli. Mujje babalabeko. Bano abakyala bavudde mu magombolola ag'enjawulo. Genda okukwata ssente zammwe ezijja. Eziba waggulu ze tugenda okuweereza ku district oyo agenda ozikwata gwe muzibanja oyo. Ensonga nge ngenda kuzisikayo nga zijjawa ku district yanzikwate azikiriza. Thank you so much for the support you gave me during my campaigns. She's my good friend. She has been my long-time friend.
My dear, I appreciate your love for me. Thank you so much. May God bless you. Temwe mwesuleka abena Kisunga. Mbabuulira amazima nsaba ekintu kimu tukolagane. Bwe munaabanga munaafunamu tukole ki? Tukolagane. Nkola ne Office ya National Chairman y'Ekyambogo ng'ali omu ku bacoordinator ba ONC Greater Mukono. Newankubadde enva Nakisunga ewammwe. Omukyala Hajja Kyajja Namyalo ye mukama wange. Office ya National Chairman muyinza okuba temugitegeera bulungi naye chairman waffe wa NRM ye President Museveni ey'Ekyambogo. Abadde alina okujja okunjakulizaako olwaleero naye alina miitingi gy'agenzeemu obudde ne bumukwata. Naye n'asaba ntuuse obubaka gye muli n'okwebaza nti mwebale kutwagala, mwebale kulagira NRM na kugumiikiriza. Era n'atikka omukyalo ono ettu ajje abeeko abantu abambeererawo mu kalulu baawa ku bintu bino bibiri maaso gammwe. Kubanga olugendo lwe natambula mukkirize mugaane nina abantu abambeererawo. Ekiseera nga kituusa ajja tutwala mu maaso n'enteekateeka eyo. Sijja kukikola kuba neesimbyewo nga direct council agenda obakiikirira mu council ya district mvuganya n'abasajja nno sina mukyala. Nze maama nga yabagambye nze sitya bidudumba sibitya. Neesimbye ku basajja. Era abasajja abali wano nsaba mumpagire ne bamaama abali wano abavubuka mumpagire ku kifo kya direct council Nakisunga sub county ngenda ku district. Mukama nti nawangula ngenda kusembyayo okwebaza. Sebutaati neyanziza neyanzege ssebo olw'obuwagizi bwe wampa mu kalulu n'okumbeererawo. Nsaba Mukama guwa omukisa. Neebaza Jjajja Nabikofu oyo sigenda koowa kumwebaza. Maama akimanyi nti mu kiseera mugamba ninayo Jjajja Nabikofu. Jjajja Nabikofu nsaba Mukama gwe ky'osinga okwagala. Nsaba kuwa obulamu oyongere okulaba ku birungi bya Julie kubanga ojja birabako era ojja biryako. Neebaza chairman wange wa district Hajja Genze Makyala n'obuwagizi bwonna bwe mwampa mu kalulu. Neebaza abakyala b'ente be Wakiso, Gertrude and the team. Bane mujje babalabe. Era abo bo bagamba nti oyo Julie owaffe tasobya. Mbeebaza nnyo mikwano mwebalire ddala. Neebaza Erina okuva ente mikwano gyangu era awe bakulabe. Metroni wange Farida Namatovu. Oyo ye mundu menye Namatovu. Mukama kumbeere tosinga okwagala mukwano webale kumbeererawo. RDC wange Esther Baroma neyanzege mukwano ye yatutimbidde n'otutimbira bannange tumwebaze. Era yenna alina akalimu bannange omukyala oyo mumuwagire twewagire ng'abakyala. Harriet, Susan aliwa bannange abafumbye emmere abakyala be batwogera bino ate abakyala ba Mukono ate abavubuka ate abasajja baffe katola baffe tuli bakyala naye naffe tuli bakyala bafumbo. Era buli kintu katuteesa tetwerabira abasajja baffe oba tusika bino abasajja nabo tubateekako ate abaana nabo tubateekako kubanga a mother you belong to all. Oli maama oli mukyala oli senga sikekyo. NRM oye Ejuli oye. I would have loved to request my sisters to introduce themselves, but due to time, Julia Kalulu, Julie Ajaba Kolera. On behalf of the Women's League, I have a message from our beloved chairperson, Honorable Adrien Kopsinje. She told me to tell you, Julie, even before she started her campaign, you were the first person to see the leadership qualities in her.
Yes. And for that matter, you stood on your feet. Even when you had a candidate who was coming from Greater Mukono, you stood on your feet and said, this is the best leader for the women. For that, she sends you love. She says you love to be here today, but unfortunately, she's traveling out of the country to still work for the women. I have a message from the entire executive of the Women's League, but I'll not be able to say all those words due to time. But the Women's League executive and all these women here are going to give you a present of 1,200,000 shillings. And they say they love you so much and they wish you the best. Recognize Julie's husband. Yes, our child, we don't leave our husbands behind. Wherever we go, we have to thank our husbands. You see me, I'm married to the LC5 of Mitiana. But when I'm there, ndi muchala. I am not Mama Lugambo. I am Muchala Mugisha. So, our dear husband, thank you so much for the role that you played in our campaign. We appreciate and we love you so much. You know our husband of Central Region. We thank you so much for that. Honorable Julie, all these women here love you and we love you. Kindly allow to receive our gift from me. Abadebaza Katonda okutuuka ku kifo kino kye yatuukako ansindise ndeeta obubaka era mbuleese mubaka bwampadde mubaddemu obugamba nti abavuka b'NRM beebeereremu naffe tugende mu sitwago kubanga sitwago gye tuli mu kati akusigaza President Museveni nga kyamaani waffe ekisooka w'ekibiina ate nga fulaga bearer ku ntebe ya President. So nga abavuka njagala kubagamba nti bano bagamba mu kusiba ggaali naffe eyaffe redde yonsibe baa buli ku kyalo kuliko abavubuka abafa b'NRM yerekeza nti nawo okutandikira ng'NRM. So njagala okugamba abantu b'NRM nti fulaga bearer waffe yamaze okwewandiisa tuddeyo ku byalo kubanga kuno twagala Buganda kugyetisa ng'Abaganda twagala kugiddiza mikono gyaffe. So njagala okukubiriza abantu bonna nga nkikiridde mukama wange Ssekememba Haruna Kasolo n'okugamba abantu n'okwebaza ow'ekitiibwa abadde omupiira ye ng'omuntu n'agamba jjajja tova ku maini abamuvuma ne bamuvuma naye twageza okumaliza nga yawangudde n'akomyawo jjajja Museveni ku baloti naga nti saa zino ali ku baloti teeka ate nga terwakawuga abantu akomawo 30 kubanga ali gwe tubanja ng'abavubuka tosobola kumukkiriza kugenda omuntu gw'obanja tosobola kumukkiriza kukola ki kugenda kubanga ali gwe tubanja ng'Abannayuganda ate tulina bingi byakyalina okukola ki amasannyalaze tulaba waliwo awatatuuse amakubo tojja kubagamba nti Museveni akomawo 31. Njagala okubagamba nti Swago yo olwedde abantu baagifunamu kubanga oli wagamba nti Swago nga yali mmotoka erimu AC nga n'eridiika ya gavumenti eri mu maaso n'enamba gy'avuga n'amafuta n'ewenga ne gavumenti emugulira okuva ku munnyo n'ennyaanya n'obutungulu tasobola kugamba nti tuli mu Swago naye olwedde yafunamu woddayo waka ng'ozeeyo waka ewuwo ogenda bwoku bw'omu famire yeekubuuza tunaalya ki sukulu fees bajjamu kusaba gwe ng'omuntu tozala kubasaba abavubuka naffe twebeereremu ebintu bya Swago webeeremu ku Swago gwe ng'omuntu kyekikwongerako. Njagala bagamba nti ng'NRM tulina puroguramu y'abavubuka PDM mulimu abavubuka tulina emyoga ne puroguramu zinyingi eziyamba abavubuka tufeeyo mujje tukolere gavumenti ne NRM jjajja Museveni tumukomyewo ate nga Buganda Ssekememba angambye bagambe Buganda tuli mujjagala eyo message ebadde ya Ssekememba Haji Haruna Kyeyune Kasolo.